mwabikola nga abantu bonna mwe bali mulumba kulaba. Yes, kuba kyekyali kibaleese okulaba nga Mr. M anyumira olunaku lw'olusooka ng'afunye omukyalo omupya kuba Mr. M sinze yali mukazi wasooka. Olwedde waliwo bammedia baali basanyuse embwa okuviira ddala emabega. Yennyabo. Era twalina okukola ng'era bye bakola kwekiisinga Mr. M olina muweweta okumusanyusa ng'era omukyala. Jjukira nze gwe gwali muli bangusose nga sikikolangako. Wali vagini? Yes. Embwa yakujjako embuzi? Ate embwa tekozesa ng'omuntu bw'akozesa. Jjukira sipiidi yayo eba ndala ku y'omuntu. Ogikiisinga akamwa kayo era tekalinga ak'omuntu. Ate eri embwa yali ntendeke ng'ekwetayirira n'ekunuuna buli wamu buli sitayiro ng'egimanyi. Jjukira yo bw'ebikola ebyo nga naawe bw'oddamu eri kuba natuukanga ekiseera nga njagala ne bwe kuba kugyenaaliza njeenaalize kuba yali yeefuuza omusajja wange. First time nga otuukibwa kwankite ekizibu mami kuba like atomanyi nti wafuna ekizibu. First time ng'ekizibu bwe kityo kikutuuseeko. First day enkeera wawulira otya ng'omuntu? Nasooka ne nakuwala. Tewennyamira? Tewatya nti oba nfunye amagini gankutte oba ki? Nasooka ne ntya ekisookera ddala. Ate nalumwa ng'era omukyala. Era ekisooka emmanyi omukwano. Ate ng'entegeera bweyagala eba eyagadde. Ate nange najagala nenjagalira ddala. Kyeki embwa ye muntu akubeerako n'owulira nga ojjudde. Nanduka ekiseera n'endowooza okuddukayo mu kikomera nga ndowooza tomanya bwe nnaaba nziruseeyo nsobola ofuna embwa efaanana eriwa. Ng'olowooleza mu mbwera? Ye. Wali tukugamba nti oba nnyinza okufuna omusajja n'anzijako ekizibu ky'embwa? Ange byonna bivaako. Eri embwa etegeera omukwano okusinga omuntu. Anti oliko ekikyamu? Esobola okulaga omukwano ne weerabira nti n'abantu gye bali. Bwe mba nga natuuka ekiseera nga tuli awamu ku sowaani y'emu. Anti baakuteekamu sitaani? Si sitaani. Emitwalo 3 natuuka ekiseera ng'asobola okumpa akakadde omwezi. Lwa nsonga kyatuuka ekiseera ng'ewaka walinga oba kyabulambuzi ng'abagagga bangi abajjawo nga bangi ddala bajjira mu nnamba ey'amaanyi ate nga balina ssente. Bwe n'oyingira mu ringi n'embwa? Si ringi buliri. Kuba ffe twali tunyumirwa nga tubeerawo ne tukola erikuze eno n'ekuze eno ate buli sitayiro ng'egitegeera. Buli kuwembejja kuka nti omuwala oba omukyala bamuwembejja bwe bati ng'ebitegeera. Ng'esobola n'okutya ne nti kati ali mu nnaku nejja n'ekuwembejja. Nze natuuka ekiseera nga sikyayagala bantu nga njagala mbwa. Newe natuukira oga nti kuba abakozi bano abasigadde mu kikomera bagezangako nnyo okunkwana nnyo. Ba boys. Naye nga mukama wange abayisa bubi nnyo nga bamu abagoba. Waliwo ne gwe yakuba bubi. Yamusanga akola ki? Yamusanga just muwadde haga. Naye ng'era luunya ate era nze nali simufiiringa kuba obulamu bwange bwonna bwali ku mbwa. Newankubadde byonna byaliwo nze ne bwe ntuuka ninga nti
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya bannange wendi okubassa emboozi yenze Hadija Kigozi. Waba oli mupya nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera nga otweyungako. Waba oli ku Facebook, Instagram beera nga otufollowingako bulambalamba. Tuli n'omwana ow'obuwala ani Sophie. Tuli n'omwana ow'obuwala Sophie olunaku lwaliro twagala tuyite mu mboozi ye. Bw'oba oli mu comment section osobola tulekerawo awo komenti tujja kuba tugiyitamu oluvannyuma. Ayina ky'omanyi ku mboozi eno naawe osobola okunkubira essimu wendi ku nnamba yange sense okulaba. Kale nnyo. Ogamba otya bitambula bitya ng'oli smart? Thank you. Mpa ku nviiri. Nze siina nviiri. Enviiri ojja kufuna. Nja kufuna enviiri. Alhamdulillah. Aho lwatuuka sooka obuze kuba tulaba abakuwuliriza kuba tebakuwulira tebakulaba. Abampuliriza mwasiibye mutya? Muliyo mutya eyo mwebale kuwagira emboozi Hadija Kigozi. eza Hadija Kigozi. Nze Sophie nange nzize nga baneko nammwe emboozi yange. Osanga nyenza n'ofuna abannyamba. Amiina katusabe Allah akkirize. Eye. Aho lwatuuka. Olwatuuka nali muto. Nze Sophie nakulira mu maka gaali maka g'abantu banaku yenjogera ennyangu ennaku zino. Mu maka ago sigamba nti ffe twasoma. Temwasoma. Era ffe simanya bya nzungu ebyo tetubitegeera nnyo kuba akasente waka tekakola ki tekaaliwo. Era mu kwezi emyaka gyange 14 natandika okukola obukozi house girl. Era nga bwe tuba ogenze n'okola ewantu omazeewo ng'omwaka omwezi bakuwa 3,000 abakuluma abalala bakisa ne bakusasula sente zo n'okola ki neweeyongerayo. Lwali olwo munnaaye nga wabaawo mukwano gwa mama wange ng'amukubira essimu. Mama we yali gyali? Gyali ate taatawo yali yafa. Ani yakusindikanga okukola obwamaidi? Era baasabanga mama wange. Totally mwali temuyina any other option? Nga tetulina ekyo kyokka nga yennyabo. Kati bwe yamukubira essimu yamugamba Sophie mufunidde omulimu gw'obukozi naye ku luno bamuwa akasente kaki kangi okusinga kano katya nti ku luno baali batuwa emitwalo ameka? 3. Ate ekitaali luli kuba luli babadde batuwanga emeka? 3. Mama wange yalabawo omukisa nti ngenda kuba nsobola nange okulabirira baki ab'ewaka. Jjukira era nze yali omwana omukulumu by that time. Ati munnaaye nange nasanyuka nnyo nawulira nga mbugumye ne ngamba nzaani. Kati no bakuwa emitwalo 3 ate oli mu kibuga. Kibuga nali sikiyingiranga namu. Kubeera bampisanga emitwalo 3 genda kola nengera bakutwaleyo Masaka wawa. Naye ku luno nga ngenda mu kibuga. Nga mama teyali mubi kuba yali awulidde akasente ng'agamba nzaani nga ntikka nga bandeeta. Kituufu we natuukira kyali kikomera. Omwami yali boss wange baali bantwalidde yali musajja mugagga. Era nga ampa buli kimu. Ekisenge kyokka we nali ngenda osula nze nali sibirabangako. Nga osumulula amazzi ne gakuyiikira. Shawa. Gasumula amazzi ne gakuyiikira. Ntuuka okwagala ogenda emmanju nga akantu kali nga akabaketi keeru nga kootuula. Oh my God. Engamba bannaayi seeno nze manyidde bikookoma. Era gasika akantu keeru nga gasika kagenda kugira g'ofunyeemu koba okozesa. Nengamba kati bye bino bikookoma ekyo kyennyini. Nengamba bannaayi bino naali bisanzeewo nawulira obulamu nga bukyuse ne mpulira nga atuuse ne mu ggulu ewa Katonda. Nga mpulira ntuuse
wayitawo ennaku ndowooza zaalinganya omwami nga sikola mulimu naye nga tebandese kukola ki kola ng'ajja ng'akomawo bwe yakomawo nga mugamba kulikayo mukama wange naye leero ogenda tandika okukola omulimu gw'okukola ki ogwakuleesa zino ennaku enye zasooka wali otudde butuuzi nga sina kyenkola kulya bulungi ndyango kujjukira erife waffe twali tulya nnyaanya na muwogo kati bandeetera enkoko ensiike gwe sooka otereze ng'obadde omanyi nnyaanya kati wano ng'olya nkoko ng'oli bulala nandi bulala nga munnaaye ng'aŋŋamba ogenda tandika okukola omulimu ogwakuleesa mu luggya lwe yalinawo garden entegeka y'oluggya nga ka garden ekanyirira nga ŋŋamba ogenda tandika okukola leero nga ŋŋamba nga waliwo n'emikwano gyange egigenda okujja gitweyungeko nga ŋŋamba shaka kufumba kutegeka barbecue kwokya nnyama ebyo bwe bityo bakwano ba mugagga bagenda kujja ensirika ewaka waaliwo embwa nga nnene nga nnungi mikwano gye nga ŋŋamba gigenda kujja kati nga tutegeka mu kagadeni ako nti bwe tugenda okukola ki bwe bagenda otuula naye ng'entegeka gye bategese nga bonanga nti bazze kulaba oba mupiira yentegeka bwetyo bwe baali bategeseemu ng'ensirika nga yatuuka nga ajja nga mpita mu loomu nga ŋŋamba embwa eri ogimanyi baali bagiyita Mr. M. embwa Yes, baali bagiyita Mr. M. nga ŋŋamba Mr. M oyo omulaba konze nti ye abadde anoonya mukazi mulina ogamba oba bagenda kuntwala njitwaleyo eri gyemundugira bwe nasooka okukirowooza ne mugamba kati ate omukazi gwe badde enoonya nga tonnamuleeta fe abagenda omutwala eri mukazi we naŋŋamba gwe mukazi we like seriously naŋŋamba gwe mukazi we okumalayo ebyo nga ne Mr. M ali awo kuba baali bamutendeka bwanyenya omukira bwagukuyisaako okitegeera kyala munnange nawunga naye era nayina okukola Mr. M kye yali akola ki kyeyali ayagala n'abagagga bali abaali bazze era baatuula nga baagala kulaba Mr. M ng'anyumirwa olunaku lwe lwasoose ofuna omukyala bino biri wano mu Kampala mu Uganda yaffe eno abantu banyumiriza emboozi ku nsi naye buli lukya neyongera okudiscoveringa emboozi zesuulirangako nawulira abantu bagamba mbu babatwala ebweru okunaaza embwa okwebaka n'embwa like I had never seen it happen kati Mr. M kamuyita omusajja kuba ku saidi yange yafuuka omusajja Mr. M nga sinnategeera olw'embeera n'entiisa gye nali nfunye Mr. M yali anaazibwa ng'era omuntu aweeweetebwa ng'era omuntu ate naye asanyuka ng'era omuntu embwa of course ate aliisibwa ng'era omuntu bwe bati kujiiko bulungi nnyo ate n'alya era asula mu buliri ng'era omuntu woman by'oŋŋamba ddala byebyo oba byebyo byennyini byenkugamba bye nayitamu oluusi nga nkyabiyitamu okyabiyitamu yes fumita emboozi munnaayo olw'eggulu olwo nga nsanyusa Mr. M nga weebaka n'embwa ennyabo tekyali kyangu era tekyali nga bonakera ku macano ga nti akangene ne bakena omusajja
naye nayino kikola kuba nali sirina wakuyita nti oba odduka ogende. Bwe watuukayo maama wamukubirako ntuuse bintu bitambula bulungi? Nasooka ne mukubirako tintuuse nga nkozesa simu ya boosi wange kuba nze sayina simu. Ate ng'okubira boosi wo ng'omukubira ku simu ya boosi wo nga boosi wo n'ennamba yagitaddeko. Essimu zino ez'okukola kuti nze nali nazirabawa. Wali tozimanyi? Ali sizimanyi. Nga ne waffe tewali alina simu. Ng'era ojja kubira neiba bukewo neiba batwalire maama w'essimu. Kati munnaye ekyo olowooza kyakomako olwo bagagga baasanyuka. Tell me first time Mr. M yajja atya? Mr. M yajjanga era omusajja ebyo mwabikola nga abantu bonna mwe bali mu lumu bakulaba? Yes, kuba kyekyali kibaleese okulaba nga Mr. M anyumira olunaku lw'olusooka ng'afunye omukyalo omupya kuba Mr. M sinze yali mukazi wasooka. Olwadde waliwo bammedia baali basanyuse embwa okuviira ddala emabega. Yennyabo. Era twalina okukola ng'era bye bakola kwekisinga Mr. M ino muweweta okumusanyusa ng'era omukyala. Abalungi abatulaba tulina Sophie olunaku olwaleero. Abaana b'obuwala balina emboozi. Ate kati abantu bakubalaga face kubanga bwe babuulira ebyama byabwe mugenda ku TikTok ne mutandika obbavuma. So wano ku HK Media twasalawo ne tugamba nti bw'oba olina emboozi nga omuntu omulala yali agadde ogiwuliriza jangu tugenda kubeera nga tukuddaabiriza ffe otunyumize emboozi tugiwulirize. Bannagenze mbadde simanyi nti ebintu bwe biti mu Uganda mu ebiri. Nze buli lukya Abannayuganda they surprise me. Embwa nagisanyusa ate jjukira nze gwe gwali muli bange gusoose nga sikikolangako. Wali Virgin? Yes. Embwa yakujjako embuzi? Ate embwa tekozesa ng'omuntu bw'akozesa. Jjukira sipiidi yayo eba ndala ku y'omuntu. Ogikiisinga akamwa kayo era tekalinga ak'omuntu. Ate eri embwa yali ntendeke ng'ekwetayirira n'ekunuuna buli wamu buli sitayiro ng'egimanyi. Jjukira yo bw'ebikola ebyo nga naawe bw'oddamu eri abagaga nga bongera kunyumirwa. Bakanya kunywa mwenge gya bbeeyi nga bwe bakuba enduulu bo kale nga banyumirwa. Abagaga? Iye. Ng'abagaga bali awo bawaga? Nga bawaga kuba bo baalinga banyumirwa. Embwa buli lwe yagambanga nti buli lwe yakukyusanga kuba gikaza tezookera naye ekukyusa ng'era omusajja bwe yandikukyusizza. Nze mu ntandikwa nasooka n'embira kale omulundi ogwasooka ekituufu nalumwa ng'omuntu ng'era omukazi. Ne tubeera nga tukikola enfunda kati bwe waayitawo ebbanga nze bye nali ndaba nga ate tebirina makulu nange ng'omuntu natandika okunyumirwa. Embwa? Iye nnyabo kuba yatukanga entegeera nga nange ngitegeera nga bwe batendi kumpi mpulira obuzibu ng'era bw'ebanga eri nga mpulira njagala embeere ku lusegere kuba natukanga ekiseera nga njagala ne bwe kuba kujenaaliza njenaalize kuba yali yeefuuza omusajja wange. First time nga otuukibwa kwa nkito ekizibu mami kuba like atomanyi nti wafuna ekizibu. First time nga ekizibu bwekito kikutuuseeko first day enkeera wawulira otya ng'omuntu? Nasooka ne nakuwala. Tewennyamira? Tewatya nti oba nfunye amagini gankutte oba ki? Nasooka ne ntya ekisookera ddala ate nalumwa ng'era omukyala era nawulira bubi
kuba nakaaba ngero manyo omuntu ali mbulumi n'embeera nga nkaaba nga nebuuza oba singa sajja oba najjira kyeno bulijjo sente bwe bazifuna kituufu ng'era kyosoose okumbuuza nti majini nasooka ne ŋŋamba amajini gankozesezza bino bye basinza jini lye kati alimpadde nalowooza bingi nendowooza n'okudduka ntambule ŋŋende naye nga tolina woyita bali basajja bane security ku mageeti gaabwe abakuumi buli wodda baba bakulaba buli wodda na buli kyokola kamera ziba zikulaba basajja kino jjamu engoye ne weeyambula nga bakutunuulidde gwe nga tobasikiriza nga bo bali awo nga balinze bo banyumirwa oli kwegatta n'embwa eyo ng'olwebbawo we bayimiridde bakolawo ki baba batudde ate kuyimirira baba batudde nga banywa ebyokunywa byomanyi tikyasinzeyo ebbeeyi ne bwe biba byakulya biba bya bbeeyi era bo nga balaba emitima gyabwe ne gibeera mikakkamu kuba lyessanyu lyabwe nga babiraba abasajja bagaga naye tebalina mitima abamu tebalina mitima baafuna ssente zaabwe ne babulwa ndowooza n'ekyo zikozesa kati ne balaba ng'ekyo kikijja obbawo essanyu kulaba embwa nga yeegatta naawe kulaba embwa nga yeegatta nange kyali kya bulumi mu ntandikwa naye nange ng'omuntu natuuka nennyumirwa nentuuka nga nkyagala kati nga buli wamutuuka okwegatta n'embwa nga era babaawaawo nga babeerawo kubanga buli weekend balinga bakikola embwa weegattanga nayo buli weekend naye kyatukanyisa nga sina buli weekend kuba nange ng'omuntu natuuka nga njagala embeere kumpi nga njagala ebeerewo ekisooka emmanyi omukwano ate ng'entegeera bweyagala eba eyagadde ate nange najagala nenjagalira ddala kyeki embwa ye muntu akubeerako n'owulira nga ojjudde nentuuka ekiseera nendowooza okuddukayo mu kikomera nga ndowooza tomanya bwe naaba nziruseeyo nsobola ofuna embwa efaanana eriwa ng'olowooleza mu mbwera ye wali tukugamba nti oba nnyinza okufuna omusajja n'anzijako ekizibu ky'embwa ange byonna bivaako eri embwa etegeera omukwano okusinga omuntu anti oliko ekikyamu esobola okulaga omukwano ne weerabira nti n'abantu gye bali bwe mba nga natuuka ekiseera nga tuli awamu ku sowaani y'emu anti baakuteekamu sitaani si sitaani bw'oyagala omuntu kuba kati oli muntu munnange simanyi na lwaki nava eba naliko nakikyamu kuba eri enjagala gye yanjagalamu n'endaga gye ndagamu omukwano you want to tell me you miss that dog gye missinga nze ne bwe ndaba omuntu ng'ampitako ng'ayina embwa njagala kuba mba ndabanga eri lwali lumu nali nyumiridde bwe nti ku geeti yange omusajja n'ayitawo bw'ati n'embwa nze nadduka ne ngikwata ngimusikeko nga ndowooza yeeri musajja yankuba empi zaali eza ngolooza jampiya naye nga nze ndowooza yeeriwa yeeri naye nga siina bwe naddayo kuba naddukayo siina na connection nti nsobola omukubira nzireyo yegwe weka maidi yali akola mu kikomero omu era nze nzeke yalimu omukazi abalala baali balenzi era nabeerangawo naye nga nze omulimu gwange kusanyusa mbwa oba kwegatta na mbwa netuuka ekiseera nga mukwano gwange nga saagala ogitunuulire era ogiyite nga boolaba ebisolo ebisigadde oba nga boolaba embwa ezisigadde bakyalanga mwine ebizibu si bizibu mukwano si bizibu nze sigamba nti
njagadde nsharingako naawe emboozi yange nti ekizibu kyange kiri nti osobola okunnyamba n'enziramu n'enfuna n'enzirayo ewembu eyo gye yali. Kati ate nze nkuyambe ntya mukwano? Okusinziira nga bwe nkunyumiriza tomanya. Mukwano, nze ngamba oliko ekishaamu. Nawe osaba abantu balina kye bakuyingizaamu ky'otaategeera. Si kikyamu. Nze nkoma kubiraba mu bazungu nga bawasizza embwa, nga balina embwa, mbadde sikiwulirangako wano. Eyo mu geeti waali watya? Obulamu bwali buti eyo? Obulamu bwali bulungi. Newankubadde nga kangezo baba n'abakozi abalala bageetimaani bani tebaasobolanga kubanga bamanya ekigenda mu maaso. Kuba luli lwali lubiri. Maka gaali manene ate gaali ganyirira. Nze n'embwa baali batutegekera ekisenge ng'ate weewunya kirimu buli kimu naye ng'ate kisenge. Naye nga mulimu eddiiro ne bw'oyagala dayiningi ogisangamu ne bw'oyagala ki. Ekisenge kyaffe nga kiyooyootebwa ne kikubibwamu n'ezo oba baziyita sipule ezitta obuwuka obw'omu mpewo. Ng'essuuka ze batuwaalira zimala essaawa 4 ne baziggyako. Kati embwa yakozesanga olunaku emirundi emeka? Gye twagadde ng'era abaagalana. Gye twagadde ng'era abaagalana kuba twatuuka nga tunyumirwa, twatuuka abagagga abatwagala otulabako nga batwegomba nga beeyongera ewaka. What do you mean? Anti ffe twatuuka nga tukikolera mu ssanyu nze n'embwa. Abagagga ne batuuka ekisanga beeyongera, abajja luli 5 nga ku luno bajja 10. Nga babeera mu kisenge nga balaba gwe n'embwa? Nga bawagira nga bwe banaawagira ttiimu y'omupiira? Bwe batyo. Atumya akacaayi n'akatumya, anywa omwenge gw'ebbeeyi ne bagunywa. Amannya gaali mangi so agajjukira. Naye ng'ejjemyenge gyali gyaki? Gya bbeeyi. Mwaka akadde juke nali sigirabangako. Saasoma nti ngenda gisoma amannya. Wabula ng'olaba eza girasi ezitengalija ezakula zitya nga bafuwa byebisigale bye binene nnyo. Abalala baateekanga obuntu bulinga obutaasa bulinga bubinika ng'ewaya eva eri ne basikamu omukka ne bafuuwa mu bbanga. Shisha. Nga banywa ebyo nga banyumirwa nga basaakaanya ng'ate naffe tunyumirwa. Kuba olw'ensonga nti ssente yaliwo. Nali nyambala bulungi. Emitwalo 3 gye baakuwanga? Emitwalo 3 bagimpanga naye baatukanga ekisanga bantiipinga. Abagagga? Nga bosi wange ampa tiipu. Nga kikakuwanga $1 mmeka oba ssente mmeka eza Uganda? Yasooka yali akozesa za Uganda lwansonga nti nze ziri bwe bandizimpadde ng'era sizitegeera. Naye yatuuka nga mpeera ddala ssente. Nze yagenda nga nkola emitwalo 3 n'atuuka ekiseera ng'asobola okumpa akakadde omwezi. Lwansonga kyatuuka ekiseera ng'ewaka walinga kyakunywa oba kyabulambuzi ng'abagagga bangi abajjawo nga bangi ddala bajjira mu nnamba ey'amaanyi ate nga balina ssente. Bwe n'oyingira mu ringi n'embwa? Si ringi buliri. Kuba ffe twali tunyumirwa. Nga tubeerawo ne tukola erikuze eno n'ekuze eno ate buli sitayiro ng'egitegeera. Buli kuwembejja kuga nti omuwala oba omukyala bamuwembejja bwe bati ng'ebitegeera. Ng'esobola n'okutya ne nti kati ali mu nnaku n'ejja n'ekuwembejja. Nze natuuka ekiseera nga sikyayagala bantu nga njagala mbwa. Ne we natuukira oga nti kuba abakozi bano abasigadde mu kikomera bagezangako nnyo okunkwana nnyo. Ba boys. Naye nga mukama wange abayisa bubi nnyo nga bamu abagoba. Waliwo ne gwe yakuba bubi. Yamusanga akola ki? Yamusanga just muwadde haga. Naye ngera wunya ate era nze nali simufiiringa kuba obulamu bwange bwonna bwali ku mbwa.
newankubadde byonna byaliwo nze ne bwe ntuuka ninga nti kale kangezeeko okufaako n'omusajja sisobola ndaba tampa kimala tasobola kunneebakako nemmatira ng'emba bwe yammatizanga tasobola kumpembejja nempulira nti ampembezze ng'embwa bwe yampembejjanga ne bwe tubeera mbulire nga twebase mu mutwe gwange tabeeramu mubeeramu eri embwa embwa yali efaanana eti yali nnungi maama w'omukyalo olwo nga ye amanyi okola biki ye teyalina kyeyamanya lwansonga yali akimanyi nkola ssente nkola bukozi wenda tuka ekiseera ne bampa essimu nga mukubira kuba naye namuweereza ssente n'agula essimu amukubira netunyumya naye nga tewali nsonga lwaki mugamba ku mwagalwa wange kuba naye yali tambuzanko nti oba kyo kuba yali akimanyi nti nkola kuba bingi twatuukanga jjukirira nga baagalana mukama wange nga tukwata natutwala out naye ngera gwe omuntu andabye wabwe tosobola manya nti ddala agabugambe omuwala oyo ayagala embwa bannaye bamukwano naye nze nalinga nkimanye ntambudde na mwami wange era nga ne bwe tuba tugenze out era batutegekera nga tukomyewo wano e Kampala bifo bingi nnyo bifo bingi kuba ng'oggyeko gamba nti nze siri nzekka wabaawo bwe mutuuka nga mufaanaganya ekintu kye mulimu era abagaga bakuŋŋaananga nga nabo oluusi bazze n'abaabwe abawala ye nga balina n'embwa zaabwe era nga bategeka hoolo nga nnene omu n'abeera wano omulala n'abeera wali omulala n'abeera wali asinga styles ez'amaanyi naye nze jjukira embwa yange yali ntendeke ate bwe kituuka nti nali nagiwulira mu mutima gwange nga yatuulamu ng'ate ffe kyaffe kiba kirala bro oh my god ng'ekyaffe kiba kirala era bwe twakikolanga nga naawe omuntu osobola okwegomba noga singa nze bo badongejamu ebyenda kulira bivaamu bitokota sinawe nkujjamu byenda waliwo embeera wetuuka nga kati nze ninaawe ntuuka nga bwe ntunabwe nti omusajja ndaba eri embwa nga ngamba kale singa naava demoni nnyo si demoni gezaako gende bakusabireko no love wafuna ekizibu I think abantu bangambye mbunze njajinga abantu bendese ku channel mbumba jajinga but from my own perspective and how I see things wenjogera kati naawe ali mu comment section oli waddembo commenting with what you feel about this story but what I'm saying here is what I feel about this story and this guest okitegedde sagala mudde mugambe you're too judgmental ojajinga abantu some things to me BPS like sibiwuliranga nako you guys mumbulidde mbozi nga siziwuliranga nako Sophie kati kanzo kenkubuza ekibuzo omusajja ali Sophie biki bino byombuuza kati singa embwa eri osobola okulaba engeri gyekikolamu no singa osobola okulaba okobulaba engeri gyekikolamu naye kenyini oyinza ogamba weewaawo no Sophie no you have a problem love engeri gye yatendekebwamu omukwano nze nga kasana basajja bangi beesinga wano ewaffe e Kampala abasajja booterestinganga nako embwa yabasinga kuba ne bwengezaako beera nabo embwa ebasinga no I think you have a problem osoma ddiini ki ndi musiraamu Sophie oba ogende bakusabireko maybe something is wrong with you bayinza okuba abagagga bakuyingizaamu ekintu kiki embwa yandaga love
nange nenziza love kati love eyo marriage amuyite ekirwadde si kirwadde ne bwe kuyisa kuba kyekibatu kyayo kyali kirungi nga kiwulikika bulungi ng'oyo love ng'ekutambula. You guys are on fire. I'm dying. Oh my God. Ng'ekutambula n'ogamba bannansi ne bwe muba mwebaza ekwata n'ekunywesa teri kwekanga nga weeri ne bwe mba ntambudde nayo tosobola kunkwatako unless nga nziki nga era baddala kituufu ekumanya onkwateko yo nga ne bwe mba mbuliri emanyi kati buno obudde omumbejja alina okulya omumbejja. Yes. Maybe there was something in that dog oba kyebateekamu oba nga mulimu amajini mweyembwa naye nga ebintu ebyo birayika birina engeri gye babifunamu ssente. Nedda embwa ya bulijjo bino byaliwo ng'oloota nga ntegeera bulungi ne kati njimesinga kuba njagala kukasa nti tekyali kirooto nti ne kati njimesinga that particular dog eyo yennyini njimesinga okukola omukwano nayo so si buli mbwa gy'osanze but that particular one eyo yennyini. That's where the problem is according to me. Omuntu kati kankubulire nga bw'oli nti oli mukyala omisinga omwami wo siba guli ne bw'ogenda mu nsi z'ebweru oba omisinga omwami wo kati nange bwe misinga owange ey'embwa y'engeri gye ngimesingamu ne bwe njjukira bujukizi engeri gye tunaazanyanga nayo ne bwe njjukira bujukizi engeri gye natambulanga nayo mu compound ne bwe njjukira engeri gye naginaazangamu ate nga nayo yannaazanga mu mugongo kuba twanaabanga ffenna twasulanga ffenna nga tuliira wamu nga mukama we eryo lyessanyu lye kuba kye yali ayagala eno embwa teyalwalanga teyafunangamu buzibu ne bwebeerodde era nga basawo bali abagijjanjaba kuba yafunako omusujja bambi nakaaba nnyo ng'ekankana nnyo naye musujja ogwo twali tuzanya enkuba netukubira wabweru kati enkuba mu kutukuba nze wewunya ate saalwala ate ye n'alwala naye baamujjanjaba naye kyampisa bubi nnyo lwe lunaku lwe nasooka obira nti saagumiikiriza kubeera waatali eyo shaitwani obubonero bwa shaitwani bukweyolekeddeko obubonero bwa kiyama oli mwagalwa wange y'ensonga lwaki natuuka ekiseera nga saagala na muntu amuyita mbwa kuba mwagalwa wange ate nakyo kitonde kiina feelings olaba kiyina omukwano olaba kisobola omanya engeri gye baweweetamu omukyalo olaba kintuusa ku ntikko ate ebyo byonna bw'obiteeka ebbali olaba esobola kunfunisa olubuto newankubali olubali lusobola kukulira mu nze naye ate nsobola oddufuna kati yakufumisaako n'oluteekawa abasawo ne balugjamu kuba kibebi kibadde kisobola kukulira mu nze bagamba tetukwasaganya balina engeri gye babiyitamu nga bw'omanya abasawo butasobola kukulira mu lubuto lwange naye nga ate nsobola oddufuna byali bingi mukwano kuba lwa nsonga nti ovanga ku muntu nti n'otuula wano n'atuula wali osobola omugamba ekintu n'akikola ogwo guba mukwano gw'amaanyi like kati siswabeera ano nga ndi mubunyogovu nga waali kumpi nange sisobola fuluma bweru nti oba
nina omupiira gwensamba nga tagusa n'atajja tuzanye ne bwe mbasa omupiira nga nziruka buddu sira twegoba mwababa abantu muzanya tepa temuzanya kawona bya bulijjo. But going an extra mile to sleep with a dog, kintu kiri weird one ewaffe. ate nga mu buliri ekyasinze okubeera n'omukwano ne care. Woman, you're not right. Olinako obuzibu ku bwongo, you need to go. Wootagaba kutwalika ebitabika, I think. Sirina kikyamu kyonna. Sirina kikyamu kyonna. Kati wavaayo otya eyo mu maka g'omugagga? Maka g'omugagga twatuuka ne tutuuka ku nteeseganya nga ssente zayingiza zisusse okuva mu bagagga kuba baali batwenyomerwa. Ne mugamba annyongeze kusene naye akirabye nti tulina okutuuka we tukola ki nga tulina okutuuka ku nzikiriziganya. N'agaana kati bwe yagaana olwa laavu gye nayina n'embwa eyo nentukesanga ndabaffe batukozesa byabwe bo bakole ki banyomerwe ate ffe nga tuli baagalana nga tulina okubeera obanki nga twetegeerera kale ne privacy. nga te yakola ssente. Waliwo ebiseera ebyo baali bakyusizaamu ku asikaali kuba ffe asikaali yakolanga emyezi 6 n'agenda tebakukiriza kumanya byama bya mu nju. Kati bwe bakyusa waliwo asikaali yajja nga bamukkiriza ofuluma. Kati nasooka ne mufuula mukwano gwange first ne bosi nalowooza nti muki mukwano gwange. Ne tubeerawo kati naye n'atandika okunkwana. Kati lwali olwo ne mugamba njagala kutambulamu n'embwa yange naye tuwerekereko. Baali babakkiriza ofuluma n'embwa? Nga tebatukkirizangako kubeera nga bw'obanga ogenda kufuluma mutambulemu evening walk mubaako n'abakuumi abakola ki ababakuuma era distance yabeeranga mbale temugenda nnyo wala mutambulamu kati nina emudda ate oluusi nga tutambulira mu lwansonga eri enju yali nnene ng'ate alina compound nga nnene nga bw'okiwulira. Era lunaku lwali lumu nga mpulira nkoye nze kye batuyisaamu nga sikoye kwegatta nayo wabula nga nkoye embeera eyo nti bali bo bajje banyumira ono bamuwe ssente ate ffe nga tanyongeza ki tanyongeza ssente. Namugamba ne mwegaya kuba yali tamanyi bukwakkulizo nti nze sikkirizibwa kukola ki kufuluma nga munaye nfuluma naye. Abakuumi buli lwe twabanga nga tulina entegeka nti oba enkya bajja kujja abakuumi abakuuma wano buli lunaku bajjibwawo ne waleetebwawo abaabagagga bali. Kwolwo lwe mufuluma n'embwa ongambye mwalina abakuumi ababawerekera abakuumi baali balazeewa? Babakyusa ne bavaawo baleete bali kati akaseera we bakikolera nze we nagambira ono tufulume nti njagala kutambula mpa naye samugamba nti ngenda gye sinamugamba njagala kutambulamu n'embwa eno. Bwe yali tomanyi kibuga mwali mulagawa n'embwa y'abantu? Nali newaddeyo kubula. Mutandika obulamu n'embwa? Tutandika obulamu obwaffe kuba kasente nali nkafunye nga nkimanyi nsobola okudda ewantu nengula nenteekawo akantu kange nembeerawo n'omwami wange nga tewali atutawaanya nga tewali atutaganya mbw ate kino ate kino. Bweba ntisawo yaffe ya mukwano nga ya mukwano, bweba yakuzanya bweba yakuwummulamu nga tuwummulamu. Kuba twatuukanga ekiseera bo nga bwe bazze basobola n'okkeera ate nga mukikola okuva lwe bazze paka lwe banaagenda kitegeeza baatumalangako emirembe nga tukikola ne batuuka ate bo ne bakisussa ne wekirina okukoma nga baagala tukikole nga bwetukidamu bwetukidamu kyatuukanga ekiseera nga batukuba eddagala ery'amaanyi eryongeza nga bonaga nti omusajja amize Viagra kyatuukanga ekiseera nga bagikuba eddagala eryo nentuuka ne ndaba nga eri mbulumi. Yesu omukwano tugukola naye nga tugukolanga ffe bo nga batuuse nga baagala kukisussa nga musobola lunaku lulamba nga muli ku kintu ekyo kimu.
olusinze n'endwala obukoowu n'obeera ku ddagala ng'ewiiki n'oddamu natukesa nga mpulira bintamidde ddala era olwo olunaku kasalaga nti babakyusa wazijukira babanga bakimanyi nti simanyi bifaawa bifa bweru naye ate nze bwe nayogeranga n'olinga mbuya nti kati bagenda kyusa nti kati kino bayi yabeeranga ku geeti esembayo. Omusajja oyo wamubuulirako nti gwe n'embwa muli mulaago? Nali siswa kibuulira muntu yenna kuba natuka nga njagala ate abantu nga bo bamanyi emitima gyabwe ayinza ogiwa obutwa namunzitira omwagalwa wange nga sisobola kyogera sisobola nayina omuprotectinga kuba naye yankuumanga kati nga nange nina omukuuma so akwasanguza byamabi. Era n'olunaku lwe nafuluma bwe ntuuka ku mulyango ye yadde emabega bwadde emabega nzolidde nali nkimanyi nti bali bakola ki nalowooza agenda kungoberera nze natambula kumbe ye ate asigaddewa emabega. That's how bwe namuleka emabega naye nali sirina ready kumuleka mabega. Kyemmanyi naye gyali ammeesinga. What if he died? Ekyo tokiŋŋamba kireke nkimanyi gyali mulamu. Kyemmanyi ne bw'aba afudde nsobola okukimanya tafanga mulamu. Ebbanga lyonna lye twabeerawo nga tuwagalana tuzannya ffenna omukwano tugukola ffenna nsula naye yalotanga nze kyemmanyi kubeera nange nalotanga ye. Kati tosobola kuŋŋamba nti yafa kyotokyogera gyali mulamu era nkimanyi nga bwe mumisinga naye bwammisinga newankubadde nsobola okukirowooza ti oba basobola nga bamufunira omukazi omulala ne babaako bye bamulimbalimba naye nkimanyi ye alina true love asobola okuba nga akyammisinga ne kati. Kati ku olwo plan ye ey'okumutolosa teyali successful? Teyatuukirira nga bwe nali njagala kuba singa yatuukirira nalibadde naye mu kufuluma wano simanyi kyamuzza mabega ate nga nze nayisobola kudda mabega lwansonga nti wooba oyise gaadi bw'abeerawo ate oba tosobola kudda mabega ne cameras kati oli wagiyiseeko ng'ekyusa etunudde eri kati ate kati etunudde eno nga sisobola kudda mabega wabula nalowooza agenda kujja akole ki angoberere kyemmanyi alabika yakikola oba sanga ne bamulemesa nabulemesa. Kati gwe wafuluma n'ogenda embwa yo netuuka ku geeti n'eremerawo? Yatuuka ku geeti yo n'eremerawo negaana okufuluma kuba nebanga eraga nti erina kyekyayagala yeetooloolera nemugamba nze kangende ogenda kungoya bonna agamba omwana nti nze jangu tugende gwe n'okulembera ndowooza nti akugirako idea of you thinking that dog is human ye yakuleetera eki okulowooza nti eyo embwa ogenda gigamba jangu nsooseeyo ogenda kungoberera ate nga si bwe kiri. Kati awo wali olina otegeera nti obwo obwongo bwa kisolo weyombwa era n'ekyo wali okola kyali kituufu. Omuntu yenna bw'akulaga omukwano ku nsi kuno nze nkakasa oba olina okukkiriza nti omukwano weeguli. Ebyo nali mbiwulira mu Bazungu nti era nabo gye bali abatabyagala naye ate era abategeera nti embwa esobola okwagala omuntu esobola okukola omukwano n'omatira ne gusinga n'ogw'abasajja kyova olaba bangi beekubye n'ab'embaga. Singa nange saava wali mukwano gwange singa bankuba embaga n'embwa eyo. Lwelo lw'ofuluma lwe lwasemba okulaba ku mbwa? Lwelo lwensemba giraba. Bw'wafuluma awo wagenda weetegese n'ebintu byo ne ssente zo? Sente nazirina already kuba nalina account kwe nali nga nziteeka olwo omugagga ono yenna yabikola. Omanyi nga wali nti bakuwa buli kyoyagala obutajula.
kati ku account gye baali banzigulirawo olwo ntandise n'okumanya olwo ntegedde essimu bagikwata bwe bati n'essimu bagiyita bwe bati bw'oba oyagala okukola kino okikola bw'oti saafuluma na lugoye kuba nali sina ngeri ki yonna gye nnyinza fuluma nalo wabula naliwulidde nti ssente ziri zigenda kukola kyenkola ki kyenjagala ate nali sifuddeeyo nnyo ku byangoye ebiki nga nze njagala kufuna bulamu na muntu ono nambwa eno lwansonga gye nali njagala okumbeera ku lusegere nga bwe mba nayo nkimanyi buli kimu ebisikane mba mbirina kyova natambula ne ŋŋenda nga mmanyi genda kungoberera era bw'etakikola kye nasookerako ddala kupangisa muzigo mu kugimisinga ennyo naga akanfuneyo omusajja kuba jjukira embwa zino endala zaali nkambwe nagezaako nfuna embwa endala naye nga nkambwe nga n'okuluma ziruma ati awo kakasiza nti eno embwa teyali embwa kyeka just waliwo ekintu oba kye baali bagiteekamu okitegeera oba nga bafunirako obugagga nga wempulira abantu bweboogera yali training kati katukigeraageranye nga nazino eza poliisi bw'ojja bwe bagitraining okubuuka ne bagituma kino ne kati neeri yali training nga bagitrainingira ekyo ate gyeziri era nga yo bagitrainingira ekyo kubeera nze bwe nagezaako nenfuna nga ofuna nga n'okuluma zikuluma zikutaagula tezaagala kumanya neŋŋamba kati kansooka embwa nzireke yadde nga mpulira omwoyo kwe gufiira kangezeeko mbeeko omusajja alina gwenfuna naye nga byakola temuli nga ne bw'omufuna zengeera ngoba bagobe gamba njagala mbwa tasobola kumazizanga mbwa tasobola kumpewetanga mbwa tasobola kundagamu okwana ombwa gwe yali endaga era nabyo ne binnemeraawo nentandika basajja balaba bulabi nyumizaamu awo ofulumye mbwa tegoberedde otuuse gy'otuuse tewadda nadda emabega naye saatuuka ku geeta nadda emabega n'enjiyita yawuliranga eddoboozi lyange neegaanira waawo naye nentuka essaawa nga obudde buweddeyo nina okubaako wenzira neneekweka neŋŋamba tomanya ejjagera geeti bagigudde ekole ki eyitewo tebagigulira era bagenda okudda okusinziira we nalindi banoonyeza ddala era mu kusookera ddala we nasooka ossula kalogi ke nasooka ossulamu nakakasa ntiko tebajja kajjamu kubanga tebansuubira kubeera waawo jjukira nfulumya naye negyendaga sikola ki kati nzira we nasooka otomera weewaaweewo naye nga nobuli swaabu ebakamu naye nga bannoonya era banjigga okumalira nno ddala ebbanga kuba nze n'akadde bwe nafuna nga nenga kati kaŋŋende okumpi n'ekikomera ndabe ng'oyimirira naye ng'ogiwulira eboggola kitegeeza nti nayo yalumwa nga ngiviiridde that was in your mind teyalumwa ng'ogiviiridde yalumwanga kuba singa teyalumwa nabo era tebandinnoonyeza wategeera otya nti bakunoonya okutegeera nti bannoonya kola olwennyini jjukira sigamba nti nali mpangisizaako ku nnyumba nali bweru nga nina akafo mwe neekwesi nindaba emmotoka nga zikola ki nga ziyitawo n'abakuumi ba mukama wange nali mbamanyi balayika oba baali bagenda ku byabwe tekisoboka era baali banoonyazi kuba n'essimu yange yagikubbako naweereza meseji oliwa nkunoonya buli wamu nakoze eki Mr. M yakoze eki nemuga embwa terina kye yankoze olunga neefudde nti nagireseyo intention nemuga terina kye yankoze naye nja kukomawo nangamba tekisoboka singa abadde olinako wolaga wandiŋŋambye kikyobadde tofuna nemunyonyola nemugamba empisa gye mbadde mutuyisaamu gye mbadde siyagala nanga tetugenda kuddamu nalwokuba nti nali nsazeewo nti kati ŋŋenze nalowooza nja sobola okimanaginga ate nalowooza nti muno mwe batutwaliranga oba awutu oba batututte kutambulamu
nti lunaku lumu nja mufuna naye simufulumyako tebaddanga mufulumya saamulabako ebbanga lyonna linnamala mulindirira tebaagifulumyako kati bwe mukubeerawo ne ngamba owaayi jjukira olwobeerawo ofunye woosula oba nasula ennaku 2 wabweru olwokubiri nendaba kaloojaako nembuuza omuwala wano wasula ennaku 2 wabweru ng'osula waani ate mpulidde ng'ongambye nti wapangisa akaziko ngenda okapangisa ng'olwo mmaze n'okusula mu loogi wiiki nnamba nga bomanye Kampala otudde booti naye banaye ekifo ekyokusulamu wano kifo kyo omuwala nansongera awo ne mubuuza ssente mmeka nti bweziti n'osasula naye wano mu ntandikwa ennaku 2 ze namala nga nsula wabweru waliwo omukyala yalina kyali kibanda ng'asiika muwogo biki naye nga kuno ebintu abireeta bulesi ku makya kati nga ku kiyumba ekyo tekuli luggi kati nga nze ekiro mwenyingira osanga nembwa kyeva yanjagala nange nenjagala kyetaaga ofuneyo omusajja that dog is dead and long gone tasobola kubanga yafa omwagalwa wange tasobola kubanga yafa naali kiwulidde munze munda kuba ndi munda mufiringa tasobola kubanga yafa naali badde nakitegeera like osobola okubeera n'abasajja bulungi nga tolina buzibu bwonna bukutuuseeko omusajja asobola okubeera naye talina kyakola kinsanyusa kuba tebalina kye bamanyi tebansanyusa the problem is not them it is you yegwe buzibu bwo ate ntya sinze buzibu kati ye mama w'omukyalo gyali oba yafa mama wange gyali bino abimanyiiko tabimanyi talina nsonga lwaki abimanyako nagamba mbikuuma nkikunyumiriza nga kinsusseeko ki ekikususseeko okumumiisinga n'okubeera nti ne bwengezaako ate nfune omusajja yenna ne bwe nga nteekewo omutwe ndootambwa ne bwe ngamba nti kanebake n'omusajja ono ntuuka nga ndowooza ndinambwa ate nga sisobola kumala gasanguza kyama kyayo olwo siba mukwano mutuufu siba mukyala mulungi era okyasanguzizza ate nga wano wa okyasanguliza sinamba bulumi bwa mukwano kitegeera mbuno weebakako nembwagga omusajja anaakusonyiwa abasajja ayinza obutakimanya naye nange sikiwa nti nsobola ofuna alina omukwano ogusinga ogw'embweru kyekituufu kuba sigamba mbu bo tebaliiwo bo weebali bankwana banjagala tolizaalayo ku mwana maybe you try getting pregnant osanga mu process eyo ey'olubuto by the time you give birth ojja bba okyerabidde naalirufunye kituufu naye omusajja oli walabaddeko nga omusajja ne bwakukwatako owulira nga tomuwulira njagala mbw eri yebeebera enkwatako kati wano tukuyamba tutya maama nkoze ntya okubeera nga nsobola obeera n'omwami nga simbwa gye ndowoozaako etanva mu mutwe etanva ku mutima owulira ng'okyetamiddwa oba oli confused era ndi awo sinnasalawo naye ng'ate bwe mba nga sisobola funa mbwere kale kanfunewo omusajja sawa mwakutaasa Sophie inshallah anyambe oyolidde anyambe kuba nange njagala mukwano ate mbe nga embwa eri sikyasinza kugifuna kundaga mukwano gwe njagala
sinetaaga ofuna omusajja mbeerawo ne ngamba bakale bwenziramu nenfuna omusajja mulage engeri embwa eri gye yakikolangamu ansanyuse nga bwe yakikolanga osanga bwe naabimusomesa anaasobola okukikola ng'embwa bwe yakikolanga mbeerawo ne ŋŋamba oba bwe mufuna mugambe nti aa munayinzi nali saagala basajja nga njagala mbwa naye bw'oba osobola okukkiriza nkusomese kankusomesa engeri gye yakikolanga mune tubeerawo akusabire Sophie saagala kwogera bingi bajja kunjajinga banjajingirawo nze nga sinabajajinga bo nga banjajinze dda abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi ebyenina mu nsi tebiggwaayo ebintu bino mubirabye ku TV z'abazungu buli wamu buli muntu alina ekizibu kye kino kyekizibu ky'omukyalo ono kati oyagala tukuyambe tutya ddala ekituufu musobola okunnyamba nga munfunira omusajja asobola okutendekebwa ng'embwa eri kale ekisookera ddala wetaaga bakusabire olaika olina ekintu ekyakuyingiramu ekitali kituufu love kyekitali kituufu ekintawanya love oliko amagini si magini love eri embwa tebeerangako jini tekolangako na kintu kya sitaani tekolangako na kintu kibi kyogamba nti kibi tekyukangako ate tendyanga mulukwe nti naaligambye nti erina obukolomooni obutategeerekeka yayina bubeezi na laavu nakufaayo nakwagala naye ebyalwaleero bwempeddeko munzikirize mbasibule yenze Hadija Kigozi pandikira kikyolowooza ku mboozi eno awo mu comment section nja kubeera nkuddira omulundi ogwokubiri neyanza nnyo bakwano assalamu alaikum